Gentlemen, so much welcome amanya enze Kabaka Smith nga bulijjo kubanga kutuusaako amawulire agagenda maaso wano mu ggwanga lya Uganda naddala mu nsiike eno ey'ebyamasanyu oba ensiike y'abaserebu bammwe ng'era nzija no mba nga mbogera ku ngamba update kiddala ekigenda mu maaso yonna gy'osinza okubanga otulaba njagala okwebazaako ensuso thank you so very much tumeshukuru sana tumemasalimia sana tumesema asanteni kumwe mwena gye musinza okubanga mutulaba mwena mu nsi zonna abaganda bagamba mwebale Estana bagamba mwakola munonga mulakola neza so thank you so much nengo nakho tugenda kwatandikawo namuli amala mangi nnyo akagenda maaso mu nsika y'abaserebu twagala ogamba happy birthday eri buli omu kasonga manyo jaganya mazalibwa go mukana akaseera kagenda ddala maaso mu mwezi guno ogwa Ramadan twagala bagamba muno happy birthday kebenga yaliwo mwezi guwedde kebenga eriwo wiiki eno kebenga eriwo wiiki eri ewedde twagala bagamba muno happy birthday eri mwena gyemusinza okuba mutwala twagala bebaza olwa love gyemutwaganga bulijjo kubanga mu subscribing ku channel ya twagala bagamba mwongere subscribing nonta ati nga tuzeze emitwalo 10 so kubanga tufuna award eyo ate the precious silver award aba silver play button ya YouTube tulenga nafe kwa kitu gituusa so thank you awo katugende ndoza mawulire kubanga sagala kubanga nkubisawo kale nga tukyagenda maaso eggulo garden masanyu wali ku National Theatre nga twala baganda baffe abayimbi okuva mu different genres wano mu ggwanga lya Uganda ate nga bazze okulaba muno ba contestinga for different positions omanyi women ebaddewo okumala akabanga era nga nze ng'omuntu nja kuba nvayo mbawe verdict yange mbawe ne analysis yange naddala ku bayimbi bano ab'enjawulo bali mu race okuli King Saha njasooka ntuyemuko presidential race okisekedde nnyo tuye King Saha tunuye mwana muwala amanyiddwa nga Cindy Sanyu tutunulire waliwo Dadiandra wansi waliwo mutabani wa Bebekulu Hendrik Sali tuyinamu Phine Mugerwa tuyinamu Laneke tuyinamu Irene Namatovu twamulabye bangi it's a bunch nebe nategedeka abaluvuddemu ye mwana mulenzi mulesikiri akivuddemu nakolera akedde na postinga tasobodde kubanga akomawo mu ggwanga lya Uganda kulanga atafuna nomination forms ze era yageza posindika abantu abandi mukiikiridde ba representatives naye tekyasoose so yagambye olwokana luvuddemu olwokubanga akola ki nga avuganya ku bukulembeze bwa umma kitegeeza muno Bebekulu Saazi talina candidate ye naye kalifaganaga naye yavuddemu n'agamba kalekere King Saha so katembiranye we tukyalaba kati buziri oba mu ring tulinamu abantu babiri tulinamu Cindy side eno mu red corner tulinamu ne King Saha naye kasooka togere ku mwana muwala amanyiddwa nga Phine Mugerwa Masanyalaze the famous Masanyalaze oba African oba Ugandan Shakira omukyalo ono abaddemu umma for a very long time I think those kuva ekibiina kino ekyakwa kyo ekyatondwawo era yaliko ku mulembe gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Afukamidde najja ku mulembe gwa Cindy Sanyu ne guno mulembe akomyewo ayagala kifo kya secretary general era nga ono zezimu ku bikonge ebera mu organization ebisalawo ku ani afuga sente zitambula zita ebisalawo ku meetings ebisalawo kagamba ya secretary general w'ekintu nga olaba mu government you one of those people abakola abali mu decision making ontegera bungi nnyo so Phine onakulegula ekyenjawulo kye yakoze yaddajja ku entry gye yazze n'abawala ab'enjawulo n'abalenzi ab'enjawulo nga bayambadde team Phine Mugerwa ate teyakomyeko kyokka ekyenjawulo kye yazeewo yazze ne taata we yazze n'abaana be yazze ne taata we this time around mujjukire muno guli omulundi Cindy we baali bamulonda nga Afukamidde amaze okuba nga asulawo ttawero Phine oyo gwolaba ku screen yo yajja n'abaana be okulaga obumu bwayagala okuteekawo n'agamba ye maama era agenda kubeera muzadde era abayimbi bonna abantu ne beesiga ne bamuwa obwa general secretary so for the time gyabaddewo tulabye akoze ebintu bingi naye kuno olw'enjawulo yazze n'afukamira n'akuba amavivi wansi n'atuuka n'okuba nga yakabya Amaziga n'asaba taata we amusabireko ku bayimbi babazeemu ebbanga eddene ennyo newankubadde kale ng'olw'omulaba muntu mukulu ne takula ekikula kye eky'obuntu tekikula mukyala akola nnyo physical so taata we naye naami musajja tunakwata akazindalo neyegayira abayimbi babeere nga bakola ki nga bamuwera muwala wa kalulu asobola okuba nga agenda mu maaso ne regimu eno empya gye bagenda okuba nga bakola ki nga balonda olunaku lw'okulonda terunaba nga lutegeezebwa but bana bamaze dutegeeza we shall come and we'll be informing you everyone that is watching naye katusoke tugende wa Phine Mugerwa Masanyalaze famous Ugandan Shakira tulabe embeera ngo yabadde era lwaki yavuddeyo naliko okwenyigontula mu kasuuti ke yabaddemu n'asooka n'anyenyaawo ekiwato n'abalaga nti akyaliko ate talina gy'agenda newankubadde mugamba muno tannafulumya music mpya yavuddeyo n'atukakasa muno with everything with God everything is possible era agenda kuba avaayo abeere nga abakulembera mu maanyi naddala abo bali mu nsiike y'abayimbi
bayimbi yagambye bugambi gwefuna national ID nowandaga muntu yabayimbi that is ID okuva mu umma ate olunaku luliwe lujja obeere ng'osobola okuba nga okola ki ng'olonda abasinga bagamba bamulondere online agamba nedda ayagala buli muyimbi ajja wali ng'alaba atiikizani mbeka tugende wa Phine Mugerwa then we'll be right back ng'ali ne taata we nga basaba akalulu. By my side at every moment. Challenge on leadership. I lean on him. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.